Wenjogerera social media essaawa zino ye etabuse. Lwasa akomyewo mu part 2 ne Desire Luzinda tobisubwa mbikuleetedde. Ate ye wali Bruno yalaze omukwano eri Faridah Nakazibwe ne Rape akomyewo essanyu jjereere bafanzi be bonna. Ate ye usherkam avuddeyo obusungu bungi nnyo nabyo mbikuleetedde na lwaki musunguwa n'amalala agasingakawo togasubwa. Oli ku Wonderboy UG gwe wenna ate na subscribinga tukusaba osubscribinge ompeere no video ka like esobole okutambula. Nawe gwe wenna alina comment osobola ogintera mu comment section oba n'onyiga akadde okufunanga video zaffe buli lwe tuteekayo nga tetuneerabira basponsa baffe. Hajat Kaloddo omulombi w'edduwa agamba gwe wenna alina ebizibu ebyenjawulo jangu akulombera edduwa otereere. Osobola n'okumukubirako ku nnamba ye eri awo wansi oba n'omukyalirako wali ewakiso gy'akolera wamu ne ba Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajjanjabisa obutonde, emmere, omuddo wamu n'ebibala. Osobola n'okubakyalirako ku matabi gaabwe ag'enjawulo. Waliwo n'ettabi erisangibwa wali ku Lubaga Road ku kizimbe ekimanyikiddwa nga ekya Access Building era nga bano bakulembera Dr. Ssenjobe Richard katweyongereyo n'amawulire gaffe. Congratulations Chiptegei wamu ne munno Chiprimo tubeebaza olw'obuwanguzi lwe wantuusizaako olunaku lw'eggulo era nga omu ku bo yawangudde gold ng'omulala yawangudde bronze era nga tubeebaza olw'obuwanguzi bwe mwaleetedde eggwanga lyaffe. Mwebale tuweesa kitiibwa n'otupresentinga obulungi. Ate ye wenjogerera essaawa zino mukyala Bindeeba amanyikiddwa nga Rape essanyu jjo ddereere olw'abafanzi be okuvaayo ne bamukongratulatinga okomawo okuva mu honeymoon era nga basanyufu nnyo bamwebaza babadde bamumiisinga olwa puroguramu yaabwe gy'abadde abaweerezako wali ku live wire era abantu bangi bavuddeyo ne balaga essanyu lyabwe ne bagamba nti bo live wire babadde bamumiisinga era nga babadde tebakyamulaba naye kasita okomyewo bagenda kuddamu bamulabe. Bambi basanyufu nnyo webale komawo era bakwesunze obanyumiza biki bye mwalaba mu honeymoon naye wadde abamu bavuddeyo ne bagamba nti bo tebaagala obenga onyumya ku Bindeeba byekka baagala obenga onyumya ne ku bintu ebirala. Webale komawo ebbali nga mwenna bwe mukimanyi nti ye Lwasa ennaku zino takyewummuzaako watupostingirayo bu vidiyo bwe ye amakya ga leero avuddeyo n'atugamba ebikwatagana ku ye ne Desire Luzinda n'agamba nti ye Desire Luzinda tamulyanga era Lwasa ayongeddeko n'agamba nti ye omukyala Desire Luzinda talina buzibu ye yali omubi nga amuplayinga plays n'agamba Levikson ye yalonze omukyala omulungi yalonze ekyapa mu mannya ge n'amugamba nti ono omukyala gw'alonze mukyala mukozi era mukyala mulungi era ayongeddeko n'agamba nti ye mukyala mulungi era azaala abaana balungi bokka n'amugamba afunye omukyala ow'omumaka omulungi agenda omuzimba era basobole okweyongerayo obulamu bwabwe maaso. Naye tukusaba Lwasa weewummuzeeko ofokasinge ne ku bulwadde obukuluma ojjanjabe health yo ebeere bulungi. Ate ye usherkam wenjogerera essaawa zino musunguwavu nnyo ku bantu abatolosa abaana nammwe mwenna abapulaninga okutoloka agambye mmwe abatolosa abaana we muba mubatolosa bambi mubabuulire consequences eziba zigenda ovamu ebyo ebintu bye baba bakoze babuulire naki ekibeera ku deportation we baba bakutwala ne biki ebyetaagisibwa we baba bakutwala. Bambi nawe kambikuwe obyewulirireko nga usherkam abyogera kubanga ye musunguwavu nnyo essaawa zino. Eno video njikoleera abatolosi n'abali ku planning okutoloka. Ng'okaali kutoloka sooka obuuze ku maama Biyumba oba Dalaala oba omuntu alijja okutolosa ebibuuzo bino waamanga nti munange iwova okuntolosa ku deportation ki ekibaayo. Bamaama Biyumba aba batolosa tibategeera biki ebiva ku deportation munfune bulungi. Omwana atuuka ekiseera ng'ali kwenda kujja ku deportation yaire ewaka ajja okubuuza maama Kiyumba biki ebiva ku deportation nga maama Kiyumba ezira kyaidi kyokka baba wano ku media beefuula nti n'abayidiya ino era bakola mu Saudi government. Imwe abatolosa abaana mwebale eno mwebalire era mbazira ku buzibu kubanga ze nandi mutolosi aye mukoberenga abaana abo biki bye balina okujja nabyo ku deportation. Abaana balekerawo okwida mu inbox okutubuuza biki bye balina okujja nabyo ku deportation. Iwe Dalaala iwe atolosa omwana bakutwala batya ku deportation waba ngoli angazi nga toidi kye kikolebwa ku deportation. Mulijja kunsabula ye munsabule ekikuluze n'asabuka bitadde ebbali wenjogerera essaawa zino Bruno ne Faridah Nakazibwe bo omukwano gwabwe gwazeemu era nga Bruno asuubiza Faridah Nakazibwe obutamulekaawo era wenjogerera essaawa zino bo omukwano gubasamukamu.
ekiraga nti ye Faridah Nakazibwe alabika yasonyiye Bruno ke era mu kano ka video ke ngenda obbawa balabikiddwako nga bo bweriisa ekiraga nti obulamu bo basazeewo bave ku ebyo byonna abantu bye baboogerera bafokasinge ku bulamu bwabwe. Naawe kambikuwe obyerabireko nga ye Bruno ke musanyufu nnyo olw'okuba Faridah Nakazibwe yamusonyiye. Ajat Faridah nzamulina onsanze ndi kali ba tiktokers gather baliyo bafa mufe buki buli obuyibana Sam sibukubuzeewo mpako I gave you some. bonisa Which one do you want? foot chutin smaya chutin Twina gonja, twina obumonde, twina ebinyeebwa, twina hard corn, twina bagia, twina almonds, twina cashew nuts. What do you want? mpaka kulyako kenyonyo ndiseeko nisakajati nange nfune ku mukisa ba tiktokers boogere lulungi naye nga bandisiza kantu kasamuzi Zola salam. bismillah Bismillah. Madam processor salam. kati kano bakaita bakya These are coated nuts. What we binyeebwa, ne basika busisi ne bateekako emberki. Ne bateekako omunyo. Those are J nuts. Wabaawo ne coated nuts. muli obuntu bwa jimpwa Bateekako obuntu ne baka